weekend eno ku Baba TV. Our teachers are not being cared for in 2020. Everyone is like, but the teachers, because for them they didn't work for 2 years. Then I saw your show. Nga people surprising people. Nangamba temuli basomesa. This one I wanted him to be surprised. I mean, he felt jealous. It took you how long to learn? Is it? Yeah. We had started dating in 2016. Even that boy didn't like me. Hey, Ndifala. Yenze Shifa. Yes. Kati mwani gwe musuubira. I could not expect a student who has spent how many years without seeing you to remember you. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Ntandika ngamba buzaako abalungi abeekuumidde wano wennyini ku programu yaffe ennungi wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tuyingiddewo tutandikidde embuya. Mbuya wetugenda okusisinkana omukyala ayitibwa Brenda. Omukyala Brenda yatucontactinga ngali Netherlands. Nangamba Shifa, I've seen so many surprises. Naye sitera kulaba ku surprise nga beewuunyisa ku basomesa. Abasomesa kumpi buli muntu ayise mu mikono gy'abasomesa. So lumu natuula wansi and I thought of surprising my teachers. Lwakuba sirina contact z'abasomesa. Basomesa bange abo ababiri benjagala okusurprisinga mbasiime mbeebaze mbalage nti mbajjukira. Ate simanyi wa wenninza basanga. Kubanga bansomesa, omukyala n'agamba bamusomesa emyaka nga 15 plus emabega. We yakoma okusomera ku ssomero gye baali, that was Old Kampala by then. So natucontactinga tubanoonye. Era mu kunoonyereza ennyo ne tufuna ennamba y'omu ku basomesa, mwami ayitibwa Teacher Walugaba, abasinga abasomera Old Kampala by then mumumanyi. Ne Teacher Jennifer bayagala okuba nga asurprisinga. So ne tubanoonya for some time ne tufuna ennamba ya Teacher Walugaba nga Teacher Walugaba yalina otuconnectinga ku Teacher Jennifer. Gyebaleko ssebo. Kale nnyabo gyebaleko. Kale ssebo. Bane yenze Shifa wali ongambye okunzirirako. Nze yagambako ka surprise ku Saturday ku gwe ne Miss Jennifer. Yatusobola kumitinga Old Kampala oba Mengo SS. Tubeewo ku ssaawa 7. Ssaawa 7. Zenyini. Kale ssebo. Banga lunch hour like 50 minutes then atabaddayo. Kale ssebo. Kale ssaawa 7 zenyini. Kale ssebo. So olunaku lwa leero tuza okusinkana client waffe owe Netherlands yakomyewo nomwamiwe, though twagadde tumusinkane wabeera tulyoke tukontinuing ate gye tugenda okukola surprise ku lugendo lwaffe. So mungoberere tulabe binaaba bitya, bigenda kuba bitya. Naye nga tutandikidde wano wennyini embuya. Otusobodde omusinkana wasinzidde ate tulabe ekigenda okuba nga kiddako okuva wano. Kati bigula n'emitwalo n'ebitunda kati mbakulako kati COVID yatandika nga COVID nga isiza byaba so that I got inspired to start the company. So I started in 2020. Kati netandika nakula online marketing so bigula kati nobyola bakolebwa those teenagers. Nebino bikolebwa teenagers nezo zonna ensawo zola bazibakoba kati bade bakabikola ki bakabireba kati n'ennamba yagiwa ekikolebwa kalamoja bikolebwa by Africa. So like bikolebwa by Africa, so the company supports around
around I have like 25 entrepreneurs, startups, abana beyiya. Oshegera. Kati bo bakola ebintu byabwe. Nze nekolaki? Nebibakula support. Kati ko bino yatandika. Nekitandika. You get kati olaba akola shea butter and hand wash. Like this one is instant, I can show you. The soap, the shower gels. Kati, then when I met her, I saw her in the newspaper. Because she's like dating a friend of mine. We went to school in primary. Then I'm like, you girl, you do these things. Me, I can go for market for you. So, then I started working with her in 2018. So then in 2019, I went to the Netherlands. You get it? But in that period, can you imagine? Then I told her, since I have a medical background, you make a what? A hand wash. Also, let's make hand sanitizers. And then in 2020, guess what happened? Sorry. So what I did, yes, they are good quality products. So for me, then my job is to showcase Ugandan products, so that will grow. I buy from them, and then I give money, then I take them to the Netherlands. Different sizes. Yeah, ne apron zaabwe kati bwe bambala okusalasala ebintu kati nga bolaba tebayonoona kintu na kimu kati kano kava kuno kano kava kuli okiraba like tebayonoona buli kimu bakikozesa kati then zino laptop good bags kati eno bambi bagipanga kirabo kati bino nabigula bino biri wano nabigula mu 2020 nga COVID yatandise kati nze nengula nensomba nengamba kati ngeje bitavunda like abana tuno bafula busy like baba kati bali busy bajja no supporting ne bakola kati omuvubuka ne musina nungamba kati betofa muli mu COVID it's okay nze obusazi bwange bwafuna nga stalkinga ate tebivunda kati kino ono giraba tefa January 2020 ate teyingira na eri waterproof obotira ne buno obutabo era mukola ezimu zikyaliko 2020 yeeriwa ne 2020 obabikolera kati nali njagala bitwala ne baggalawo airports obotira so then nembanga tetulina tumujja tetufuluma nga we stuck there you get naye nga basigala nga bakola mpola kati nganze bwe mfuna obusente bange omanyi like ono kano katabo kati kano kakolebwa era Sophia 25 mother of kati omuvubuka abakuma kati kyebakola babakola training baba traininga mukize this is for 2020 kati Trends Africa kati ono mulabo olengera Jackie 22 mother of 2 kati ono kati bakola kati assorted Trends Africa okiraba kati zino kalenda kuliko diary kati no najigula mu 2022 kati kuba order najikula mu 2019 ngomanyojja nedda nga bigenda kusindikibwa sinti nalinzi kati nga bagenda bikuweereza ng'oli eyo kati then ne batugalawo nengamba it's fine anyway kuba eri bwe batugalawo at least like you can do other things so then I started marketing online so I don't have kati prices zaabwe ziba zitya for example apron obutabo nina okusooka okukebera kuba like kisinzira kati balina wholesale prices ne retail kubatwala obungi then ne kwatwala akamu balina wholesale prices kati ate engeri gyengula ebingi nyinza okwogera eza wholesale ngate ez'owekimu ndala so kati manyi n'okusooka omubuuza kuba samugambe nti no ngenda kugamba abantu tamanyi nange mbadde simanyi kakati omulala kwa nange bayinza binsaba no kati nja
let me get my phone. Get my phone. Era bwe tunayawukanira tudde tujja batutegedde. Nkebere namba ye amubuuze. Because I need to get consent. Njagala kulaba ne ku ngatto. Buno bugundi Bupiro. Cushions. Kati n'ekirala kye tukola. Like I have young designers who make like designs. Kati nga wala abazungu begomba ebintu byaffe. Yes. Kati nina ne banneze naye babiri. Kati nina ba designers bali based in different regions like Arua, Kampala. Kati they measure you ne bakolera designs. Oshegeera. Kyoyagala okwambala. Kati nebi kati ebitengi kyebakola tugula kwera ku muvubuka. Then kati ababewe ne begomba ekintu bano bakijja ku Pinterest oba ku internet ne babakolera design. Yeah. Kakati ziva Kenya. So I also work with 2 young entrepreneurs in Kenya, Muslims. Kakati jeziva. Kati nedala ndo ziri ku bus ziri mu kuzijja. Nazo zijja. Lwakuba nagambe sigena kuvaawo kulinde. You get kati zatuse naye ndino birinda. Lezo zange. Zino zizo nzijayo ebintu byeri ebigumu. Kati nesanga omwana nemusobola kikola kino. Bayige. Oh yeah. Oshegera kati oli basobola kikola nga tukola nga tujja mu bwavu. And now this one is the best. This one, I don't know if you've heard about her. No, Organics. This girl, yawangula award, yatandika okola sabuni. Ngamunaba institute zikuluma. Atali organic. Are you for real? Tomulaba kakono mwala. Pana yoli kuchi. Soap for malaria free world. Kati ono mwala avampiji. Ewaabwe. So bakola sabuni. Ne bakola shea butter. Ne bakola shea butter. Awunya bulungi. You get kati bomuwese gatofu nesite zikuluma kati engeri gye tuli in a malaria endemic area like tujja kutuluma nnyo bowese ga obanga ina abaana nga tebagala ku spray kuba zino sprays zikola ziri chemicals sinungi ku mubiri gwa muntu kati akola ono sabuni onana kati ono 100 grams kati alina no butono butono kuliwa oba community you get kati buno obulaba community mosquito repellent soap kati bwogula ono sabuni bakawandika bwogula ono sabuni oyamba abamama abempiji abaana bempiji okufuna nabo sabuni ne baba nga tebafuna musujja okitegera so I think she won an award. Kati ona price amtunda atya ye. Ngenda bikebera kuba ebyombiina ebyombiina ali so organized. Sabuni ono naffe twandi mututeko. Kati ona ne zino gundi oils akola ne oils. Oziraba. Lavender. Massage oil katola bine ebintu bitunda. Owulira. Kati naye mugula ate na mu packaging bulungi. Yeah. Kati no omwala ya winning award because kati nagenda anyway kana nebyogera kubanyiza basina ku mutenda magulu naye kati naye nja mukeberako namulaba nze like I follow online so I follow her baba mita Joan ku Facebook so kati nze mbala aba entrepreneurs ku Facebook nemba contactinga nemagamba sobola kugulako then nze mtwale Netherlands embitunde abalengera abisibako n'obwayi kati ati promoting ira ddala kati eno bobera le story mnafuto yagala kola ki kugira sabuni yeah kandi nazo zigoba ensiri yes ate no season ya nsiri junior matamina nsiri muziri ne nansa kati atwale ku sabuni no kati olaba kankulage kati ogiteekako basinge nammo booliza ddala ko bino owabi kati inspirations ange za bwavu butulumye gwe yeah kati ngamba anyway engeri gye bafunye connection in the Netherlands and these things are really good tuyina ebintu ebirungi e Uganda kakati ono chovola abagozaano bifunire channel
oba website ngenda kugezaako ozimbe website oteekeko byonna ngenda kati omanyi waliwo kibayita otandika. Yes, but it's really a great thing. I have a full-time job. This is part-time. Naye it's kati ekisinga okukinkozesa ate n'ekirala engeri gyenkulu ate n'ekirala kikuwuliza bulungi okikola as I can see you're doing it for fun. Yes. Like kuba nze olaba nali nkola alwa mu ddwaliro eri abasibe before traveling. Yes, like I was working njogera Luganda luzungu lwoyagala. I was working with the Infectious Diseases Institute nga training abantu like in HIV AIDS, tuberculosis nga tukolagana negundi neki ne district ne government then ngogera mu byalo olaba engeri abantu gye balimu obwavu baluma kati nga batuukira okujja mu ddwaliro ng'abalwadde tebalina za kugula ddagala tebalina ki so kati n'ogenda okulaba ng'ekizibu si bulwadde nga ki balwala lwa mbeera. Kati bw'oba omwavu tosobola kugula ka mosquito net, tosobola kugula ka mosquito repellent, tosobola kugula kamere, tosobola kugula kanyama. Kati omanyi n'okulya obubi n'okwebaka obubi byonna birwaza. Omanyi definition ya health? Kati health it's a state of like I think complete well-being of an individual, spiritually, physically, mentally, financially, socially, spiritually, and without and physically as well, and without mere absence or presence of disease. Oshagala kati ebintu ebisinga ffe tutundira health ne tugitunulira nti siri mulwadde ndi mulamu naye bw'oba oli mwavu oba mulwadde. Oshagala nnyo bw'oba tolina Katonda oba mulwadde. Exactly. Bw'oba tolina Katonda oba mulwadde, bw'oba tolina mmere oba mulwadde. So physical exercise nga tokola exercise. Okola exercise nze olumu naye bwe mba omwavu nange sizikola. Kati weetaaga okuba na ssente ogenda mu gym. Ku mutima mpuli olwedde nyina stress at heart kati ne ngamba bwe nnyongerako omubiri ogukozesa siyabike mutima. No. Let me tell you one thing. The best treatment for stress is exercise. Naye ng'ekirwadde ekisinga mu nsi bakiyita bwavu. Anti kati nzonaba kikuleetera n'okwekyama. Nyina akagaali nange nkayina mu ddiiro naye oluusi maliriza nkaniseeko nangoye treadmill. Treadmill anti tova mu kifo inspiration. Kati olaba bw'oba omwavu tolina kukopa byabagaga kati treadmill okolera ku gundiyo. Kati nze nganze ntambuza ebigere n'enziruka n'empuga n'envuga akagaali oba okitegeera nze ebyo byaffe abaavu naye nga biri health byebituufu. Kati naffe osanga nti oluuse obudde wonnyukira kati weewaayo n'okasonda obeere inspired nti kale wemba sisobodde nakudduka bweru bimanyi e Uganda okuddukira ebweru eri gye tubeera mu ghetto munda boda oddukire ebweru ku kkubo oluusi woosula wafunda mpozi oluusi mbuuka ku muguwa. Tubuuza ne bino wamma price. Ezina ffe tubadde twagala support nga tutwale ku gundi kando zino ziwunya bulungi ne sabbuuni. Kati what do I want to say? Kati olaba waliwo exercise bazita insanity. Ozimanyi? Enki? Insanity. Exercise ogikolera sikubuka muguwa gwokka ogikolera mu nju. Like ezo nzitegedde. Waliwo ne maati ogigula eriko step 1, step 2, step 3 bwekulaga nti ddako kino. Anti nza kugamba tokulabya kugula ssente tuli ku exercise zaffe abatalina ssente. Kuba bona ogamba muno ogula maati awuli ojja koma sina ssente.
otegera kati nze exercise zange zakola okujjako of course ogula akagaali kati nvuga akagaali nengenda mu katale nengula emmere ku kagaali already oba okola exercise nokola emirimu gyo kulwakwano gavumenti kyenjagala tutekerewo we tuvugira obugaali naffe abakazi tweyagale wammwe eri kuno okwattu Uganda eri waliwo bovugira obugaali like awakagaali ayita wano n'owemotoka n'ayita wali n'owa baasi so kati oba safe kati wana ekizibu lwaki tetuvuga bugaali oba otya oba boda agenda kutomera congestion yeah naye ne kuno nkavuga kuno kwaffe anti eno mu street zammwe ate sizeeze eri ewaffe eno tewali nnyo congested kati wano siwembwera okyadde bukyale okay tujja kubeerawo naye siwembeerera ddala naye nze ovuga nengenda eggaba kuba nali mbeera eri muyenga n'ovuga n'ogenda eggaba mu katale eri mu katale ng'ewali ebyennyanja lwakuba olina okumeka sure nti no oli sharp olina okuba bayinza okutomera naye oteekako helmet noteekako ne guard era nekyenjagala kukola ttiimu y'abaana abaana nga bavuga bugaali yes okay yeyo gundi kuba like ofuna akagaali okagula lumu totekamu mafuta olwalabye amafuta gabadde ga bbeeyi ate nobeera ng'oli fit kati ng'ovuga n'ogenda ku mulimu nodda kyetulina okusaba babosi batutereyo ebiyigo ku mulimu kati ngaffe abavuze bw'oba otuyanye n'onaaba noba nga towunyirira abantu kuba ojjo exercisinga kati then ono njagala onyeko by the way this one I started with her mu 2018 olwamulaba mu newspaper New Vision nengenda nempunya nengamba kampampunyeko kuba nali ngenda ewaabo nenda nga this quality esinga neyaabo ababazungu onyako owulire okwateko owulire n'okuwulira osobola okuleetako ebigundi handi washeri mu kiyigo nemulaga eno quality actually leta n'ebiri ebyabazungu tukompeyalinge no sikulimba omanyi kati tulina obuzibu twenyuuma ebintu byaffe nze mbigula wano n'emitwalo eri naye ffe tulina akajanja twagala byeri ate nga ffe tetulina mirimu you get for me that is my biggest problem abasinga n'okuba obubi naye netugenda netwongera ate kubayina netugula ku China netugula Dubai netugula no this girl she's really 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 talented and she's educated so meaning buli kimu kiri up to date ate bokola order kuba kwati kano kebiri eno neda ne sorry nzire zimitsenge eza purple kati then eno gundi nayo owunyeko olabe ne thickness jaina neda eno ya hand wash kovudde mutoyi ogira olabe thickness jaina ate quality zatulira ebintu byaffe kama katonda waba abaana amagezi oba okira tulina abaana bangi abalina amagezi bangi so kati kano kawunya bwe katoka njagala kunywa kano ka strawberry so they are really 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 good nebo buzo tugenda mu buzo atubuuli kati nze nkola compulsion sijja kulimba kati kano ke kansingidde kati buli omu alina akamukuba kati nze ndi nnyo wa bintu strawberry kati ate nekirala kyetupromotinga bw'otwala kano akakebe n'okazza tukubamu akalala okyegera like tukusalirako 2,000 oba okiragira kuba we are promoting recycling tetwagala plastics zibeere buli wamu like tukuwa kano n'okazza kati akola ne shea butter lwakuba onowuwe tali mosquito repellent so ono alimu olive oil ne shea butter ne beeswax ne ka flavor
kati oli ali mu kalavenda nowensiriye atukoze bulungi. No, that one kamute ono this is the most for me kati ono ye wa class kamute one kubanga this one is the most talented of them all. She's a very young lady. Unataka kusabuni wa nsiri. Ensiri zo. Ate kati tuli mu season. Season yazo. Ne wotekayo net obeso kukuteetya ne yingira. Ate nze mu bweka abasebaka. Ate bongamba ofuuyiremwe bikuwunyira bubi. No, ofuuyira is not good. First of all, you're going to kill the insects. You're going to kill the ecosystem. So kufuira si kulungi naye kati wano zino okubeerawo nga naye tezitulumye. Nedda ngamba ensiri osobola zifuuyira sigala naye ngamba bw'ofuuyira olina ebintu ebirala by'ofuuyira kati ofuuyira bees. Kati ne tuba nga tetukyalina plants tebibeera gundi pollinated. Okyagala kati n'ofuuyira ebiwuka ebyo by'ewaka. Ngoba bumunyera batu bambi tebulina musango. Ate ebiyenje byo bibi si birungi nnyo kati ebiyenje biba bwobiba bisigadde mu toyi tebirina buzibu naye bigenda kumerera obuzibu omanyi ofuukidde ddala ng'abeeru bano basaasira ebiwuka ne basaasira kifo bayakulumya eddogi kubisa busungu. No kati nedda tulina okuyiga ate nze bwe nnuma bwedduka ne sigikuba wansnuma nnyo ne wansiwa naye bw'ogikuba wawona oba lwaki I swear wawona bampulira nti nkoze revenge. Owulira bulungi mune bwedduka wasigala wansiwa nempulira n'obusungu. Okay, bannanga abatulaba client waffe olunaku olwaleero tuli olwedde mu show lwakuba nti tulinzeeko betubadde tugenda surprising though tugenda ku moving according to the traffic mungi by the time webaviira mu classes okusomesa nga we already there lwakuba nti bino client waffe abadde alina otulagako munnange to getting inspired ate naffe tugenda twalako kozi ogaye sabuni wammeka kankebera ku gundi ku list lwakuba ntona bagamba mannya amanya ansaid Brenda Nabakoza yonna bakooza oli muganda neddira nte nzodda mmanyi toli muganda naye njogera ennimi 12. Are you for real? Kuba nzunze kati olaba oyo mukyalo oyo twesanga Arua bamuyita Harriet ye administrator bambi Wazuki social enterprise. She's the administrator kati yayogera Lugbarra ne English right n'Oluganda kati nagenda ewabe n'Olugala n'enduyiga era ndufuta banayo otambudde n'Oluswayiri n'oluzina ezaffe Olunyankole n'Oludaki n'Olufalansa n'Oluswidi buli lulimi ndi njagala nnyo obutangeya kati bwe nagenda Arua nalina challenge y'olulimi kuba bw'oba ovudde n'omusente oba tomanyi lulimi so neŋŋamba okay nja kuyiga kati oyo yali community linkage personnel waffe actually nali nkola naye ku ddwaliro Arua Regional Referral Hospital kati then nga tulina abalwadde abamukenenya abalina akawuka ka mukenenya betukolako kati nze nga ndi musawo kati ye nga kansala ate nga atuyambako okufuna abalwadde ababuze mu community okyogera kuba oba otandise ku ddagala lya mukenenya tolina kumisinga olina okumira buli kanaku mu ssaawa zaalyo okitegeera kati oyo gwolaba ng'abanoonya n'abasikiriza okudda bwe twatandikira okukola twalina 60% we twagenda okumala twali ku 85%. Kati ne tuba nga tu improving ng'abantu kati bw'oba otandise ku ddagala lya mukenenya bw'olimira akawuka akakka noba ng'olina embeera eyagaza ng'onyirira tewali n'amasana kumanya nti olina kamu naye ate kibeera dangerous nnyo omuntu okugirako ate n'abivaako kati bw'obivaako oba oleesa obuzibu kubanga oba ogenda kuleetera eddagala obutakola oleeta kibayita resistance mu musaayi kati bw'oliddako ne liba nga terikyakola ate n'ogamba abasawo tebakola ate ng'ensobi yava kwani kuggwe so basically
oyo gye namusanga ku ddwaliro ne tukolagana wamu kati nno ne tuvaayo ku ddwaliro ne batuwa omulimu wamu mu IDI Infectious Disease Institute naye kati ngaawo ne tukyusa abali mu ddwaliro ne tugenda mu community kati nga tugenda nga supporting like 60 health facilities mu north Arua Maracha bichi bingi ebyo wetandika okugamba mundu paraka yogera amanya gewa ya amanya ge so many health centers waliyo Oli Health Centers Okay. Then ezili telecom jezili chino Aizo Luganda. Oh ya yogera Luganda kati ya central akubale bang. Kati anti tulina okolaganira wamu kati bwengende Arua nendonya kasente. Naye najjano nandonya kasente. Kati ne mukateze buli ango ne tumane tugenda Netherlands. Henry will you come? Ne tumane tugenda nabo katolo Dutch. No, naende tunonya tuliwo kunonya sente. Katolo bamuta Henry. Okay. Oliotya. You forgotten? Yeah, I forgot. No, but it's not only Jendi. No, it's Kale, Jendi. Kale Nyabo. Oba Jendi, Oliotya Jendi. Katolo, this is my husband. Henry. Kati kubakubifana. Ya bambi anyambako like when nali nakagenda kuyiga lulimi bilya engos naye bane weko yiga mangu. Okay, let me speak English so that you feel you understand what I'm saying. Or Dutch. Doyagala. Okay, nze okimanyize mubangoberera buli nsi nyinayo nze munnayo bulimi lwogendamu actually nonsuna no actually like I told you I got the thought our teachers are not being cared for in 2020. Everyone is like but the teachers, because for them they didn't work for 2 years. Then I saw your show nga people are surprising people nangamba temuli basomesa yes I think all of us we depend on teachers actually gye betuvaamu nze kuola abanaine English. I was stubborn. I'm just stubborn. So I started thinking, I'm like, okay, we surprise our loved ones. We surprise this one I wanted him to be surprised, and he felt jealous. I told him no. I was already looking forward. He felt he was the one being surprised. I said no. For your wife can cook for you in COVID time. Yes. But our teachers, no one cooked for them. Their wives could not bad. You get so. Then I saw you. There was a lady, I think from the US. They were surprising somebody. When there was a girl, wheelchair over the what? You did 3 shows in one day. You went on humping from one to another. Donation, one charity. Yes. Then I saw that, and then the idea. I'm like, I have my teachers. Because I thought about that guy in 2020. I looked for his number. It got lost. I looked. I kept quiet. Then I was on the group. They put me on a group. Even it wasn't my class. Then I'm like, you guys, who has the number for this teacher? I want that teacher. And so they first gave me for another teacher. And I'm like, no, I want for the other one. Wasoka kumpandala. Then Mr. Walugaba. Then after some time, they sent me the number. Then I sent it to you. So for me, the teacher Walugaba, he was funny in class. So I was there being sad during COVID, and I remembered his funny jokes. Yagamba joke, Yagamba ate. English. We have een heel slechte klapper, hè? Hele slechte grappen. Gemaakt, ja. Kati. Kati oloruyigidde it took you how long to learn that language? How long? 2 years? Yeah. Nze ofaayo bobeera ku kintu okibaako.
Okay. Rule number 1: if you get into a new environment, first thing you have to do is learn the language. First thing. Why? Because that's how you can survive, isn't it? Yeah. So for me, I've been when I was a teenager. We got Tanzanians and Kenyans in our school. I learned Kiswahili. I speak Swahili. So as the other people are like, we not Kenya, we name Psembi, me I was busy. Hello, can you teach me this? I tell you when they had bad manners. Ayi, nafe twasomako nabyo. Do you know what they will teach you first? Twasoma n'Abatanzania bangi. Manyi bye bali bakusomesa okusoka. Ngagamba yogera kino kitegeeza kino ngalimba. Kati ngagamba how are you ngagamba. I know. I can translate. So like the Kenyans, when they were teaching you first, they teach you like Pimo, they teach you like The best words. then, but for me I didn't mind. I'm like, okay, I'm going to learn that. So the first week, do you know what they told me? Nkuigambe, tetuswale ku TV. Mngamba. So like how I was natako ntombe and you get like, and that is really bad. Ngamba kitegeeza how are you? Nete kitegeeza how are you? Ngamba gaboche ba. Kati nagenda buli mulenzi mubuuza. I know. Naye olaba ekyo kyetugambye kati bino byonna tulina bikuba ebifaananyi tuteeke ku website kigenda kubeera easy and you can sell in so many countries endala nga bakola orders. I'm going to do that. Anti kati olaba mukwana sente kati olaba nze kyenakola nina akalimo kange katono. Kati obusente bwe nafunanga nagula bino ebintu nasooka ne ngamba kati engeri nze gye nyina emmere n'ezokkameeza kankolaki kandye nga bwe ngula. No, by the way, that is what happened kuba like covid abantu baali binyo ne ngamba bino ebintu tebivunda kambigule you get kati now the next step website era bidi ebitu habyo tusobola kubireta batu nafuma wabweni bakwatire kati ngeje mfunye omusajja oyo nno namusanga narua Laida iye oloza namujjawa bade manyi omusange ate nga namusanga yo nali manyi nayo nyange kitegeeza ye yabireeta ebyokugenda nedda nze anti kankujire kankuvire ku ntobo kati for us we are in our Arua doing our work in the hospital then that person cornered me ngaze kulambula nedda nga even him was working in Arua yeah, even him was working for Zoa. Yes. And then so what happened? I was working in Arua. He was also working in Arua. Me, I was working in the hospital. Me, I was single and eating. I know. And some people say they sing and not searching. Anyways, so I met him in Arua in 2015, so? 2015. Yeah, 2015. Then we started, but we didn't date. He didn't like me. Hey! Don't tell the whole story. Okay, I shouldn't say it. But he didn't know it was not the only time. For him, he didn't want. No. Ati abawala bayaya they will steal me. So like he didn't want to fall in love with a Ugandan lady because we are sharp. Tuli babbi, tuli bakuzi. No, we are really smart. Tuna erinnya B. We are international. We are embezzlers. Ate tuna never teacher. But teacher of embezzlement. Yes, so he was scared. Okay. No, like he got scared of the relationship, so he didn't care, by the way. Then for even me, I didn't care. Me, I don't care, by the way. Do you know what happened? What happened was Museveni during the election period. For me, when there is war,
he had a boda mnae. I'll jump on his boda and then we'll go to Congo. Later. That was my strategy. Wow. Kati strategy, nefuka strategy. So kati we had friends group. Kati wetwagenda. You know, people get scared when they're up country. They're like, maybe something bad will happen. Kati me and him, twine mputu. Henry, oine mputu? Putu. That one has a big imputu, eh? I thought you mogamba nyera achimali. Anyway, but if at all we go into war, I'll use his border. I'll use his border, basically. So then, yeah, in a kapichike. That border, by the way, is the one which transports these things. Wow, delivery. Like, so what I do, like I look on Facebook, then when young people are marketing, I buy everything from there. Yes. Like, abawala abamanyi wane Uganda nti kubanze nange bangamba nnyo shifa gwakolera abebweru tufunira abazungu bamanyi nti the moment ofunye omuzungu nobo taddamu kola nti you made it in life ebibyo biwedde no katobo ofuna omuzungu actually you've not made it. That is the beginning of your suffering. Naye nze ndaba bw'ofuna omuzungu mutwale nga bw'ofunye omusajja yenna ali nnomo omuyiga embeera ze nga ye abasajja kye kimu abazungu ndabye bangi. I have experience in dating abantu like what am I saying? I have to find that out. Kati people are the same, men are the same in nature, and human beings are all the same. So kimunyonyole konti abawala bana Uganda wano bafuna but mugamba ategere kitogerako everything. Him also when we started dating, he told me, "You man, you're not going to detooth me." And I told him I have my job. You know, but the thing is yayogererawo kati ekyo bekisangwa nze wentondo for him ate bo baba straight. For him, he didn't want to date because all the time women wanted babies. Mbuga zale kubana aberu. No, by insurance policy. Kakawulidde munyonyole kwe kava. No, the thing is sometimes we don't want to work hard, or sometimes when we see white people we think they have money. I was telling her that girls have a tendency here. They think that when you get a white person, you're settled. You don't need to work. So I was appreciating her for being creative, for loving her work. Like, I'm so inspired. That's what I was saying. So girls think that the moment you have a baby with a white person, that's an insurance policy and you're done. You just sit there let me tell you, that is the beginning of suffering. The moment you start dating white people, you look at them. Haven't you seen people going mad? Dating a white person doesn't mean that you've made it in life. Yeah. That is wrong. Than dating a Ugandan. Why? Because there are so many challenges involved. Yeah. First of all, they have a different culture than ours. Secondly, there is distance. You know, like you have to be in long distance relationship. Thirdly, people think you have money. Yeah, but then yes, even family members and friends. Byafuna omuzungu n'atwerabira. No, look at him. It is even possible I'm done giving him food. No, but the thing is, okay, we are young. I'm 31, right? I'm 31. You know, ladies were good at sometimes forgetting how old we are. I'm 31, he's 32. Okay. So, Kati, where do you expect him to have money from? Kuba naye mwana mto, process by process. Kati, most of the times, abantu ba dating, let's say, a pensioner. Like, if you date a pensioner, of course, pensioner has saved money for 40 years. Pensioner has money. But if you date a young person, they don't have money. Like, he has, but it's actually, Ugandans have more money than white people. Why? First, we are entrepreneurs. Yeah. For him, he does one job. Now for you, you say, kati for example, manyize, nze nyine emirimu esatu. Yes. Yeah. 3 jobs. Which one and which one? Ndi mu ngoye. Bridal, nyamba z'abagole. Yeah. So when I travel sometimes, nete ngoye ne materials, gomesi, mishanana. Tutakwataga. Okitegeera.
kati nze bino binsanyusizza for yeah, sure yeah. ate njagadde omutima gw'obikozesa n'okuddiza n'okusupportinga. For me, I wanted, ne mu birabo byengaba yeah. so ngenda ku inspiring abantu maama wo bw'oba ontumayo tumuwe ekitenge tumuwe ebyaffe ku butaka gwe twanga nabyesibyeko like ebirabo bye tulina biri practical nkozi kano ngenda ebirabo bye tulina biri practical ndyose no nenyongerayo obudde bwa mwami wa Lugaba. we solve problems practically by creating employment. Yes. Like, because you know that Uganda 60% is unemployed of young people. Exactly. So for me, that is why I got inspired, and not just Uganda. Yeah. So, and I was still telling you my journey. So what happened was I worked in the regional referral, and then in 2017 I resigned my job. I was like, I need to travel and understand our lives as Africans. Naye yali atuusizanga addayo ng'omulimu agutadde obweru. No. So he wanted to travel in 2016. We had started dating in 2016. Then I told him, no, I cannot travel. You met him in 2015? 2015. Mutandika dating in 2016? Yes. Yeah. Because of the elections, we became ng'ate friends. okiwadde time n'akwetegereza ne musooka ne mubeera ba mukwano n'akulaba nti togenda mukuula. No, it happened by accident. Okay. It was not that I gave him time or he gave me time. It wasn't accident, it was meant to be. I don't know, you can ask that him. was like obulamu, like life is like a book. Page eyo yalina okubaawo. It was funny. If it was an accident, yandibaddewo ne mugita tewali ba single mothers naki. Let me tell you why I say it wasn't planned. Anyway, maybe God planned it, but in our plans, even that boy didn't like me. Hey. You know why? I'm even annoyed. He didn't like me. When I met him the second day, he didn't even remember me. He's like, so he introduced himself again. You get, so it wasn't ngamanya asinkanye muntu mupya. Even now he can even introduce himself again right now. Yeah. So and I'm not going to say that it was love at first sight. No, at 1 million sight. 5,000 sites. 5,000 sites. So it was not 1 year, right? It took 1 year, I think. It took 1 year. Lwakuba naye 1 year is okay. No, actually, nga mumaze ofuuka mikwano. No, actually, what Katolaba, he can even laugh at your jokes. Now so sekeria jokes. Reason you got to know each other. Ne mufuuka ba mukwano. That's true. Yes, kati ekyo kiba kizibu zimbulawo because you first created that friendship. And for him, he's a serious person. Me, I'm not. So, you know me, I'm just an emotional, passionate person. Yes, I'm not going to lie to you. You know very well, right? Yeah. Kati bwe kakuba ng'ogamba ote. No, Kati, that was before. Kati ndi mufungo. Olaba empita zange nyina na 50. Anyways, so Kati mbadde njagala kugamba how this came about. So he wanted to go to South Africa by road. Then he wanted me to join. In 2016, then I told him, but you man, I've just met you. But if you want to eat my kidney, you give me some time, I save some money, then we go. So he gave me a period of 1 year. I saved some money from my work, and then I resigned my job September 5th. Then we went on the road for 6 months. And even actually what I would advise couples, before you date anyone, first travel on the road. Yes, because this Katinga travel like chinterereze. For example, tetulina busobozi tugeze traveling outside Uganda. No, let me explain. Because I didn't go outside Uganda, but we did a budget tour. To South Africa. Why? As a Ugandan, you don't pay a visa to go to Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana. No, Namibia you pay $100. I think $100. You get it? So it's free. Bekamba nyonyole. Kubanze nchendo kunyonyola. Kakati. This one, okay, he inspired the journey for me to travel. But when I went down we went from Uganda, Kenya,
Tanzania, then we went to Malawi, then we went to Zambia, then we went to Namibia, then we stayed in South Africa. Awo nanga temunabera serious. No, ngana kunyumiza. Nga tuli serious. Well, like you can't go on a journey with a person you're not serious with. But also, he said he was going away for 6 months. Then I said, if you leave somebody for 6 months, wafuna yoka baby. Akalala, you know, like you have to calculate. I know. I'm like, half a year. And we are truly bad. To know side. So I'm like, if he's going away for 6 months, okay. Let me also go. Like, let me also learn something, because you have to get the courage from somebody. Then we traveled to South Africa by road, but South Africa is difficult. It's difficult to get a visa, but also if you plan, you can get a visa. Nayo mwagenda by road. Yes. Oh. Ngamulinya chibases what? Twakula katola bela ferry. So we went by road. We bought our second-hand RAV4. Million 16. Zali nyingi. That is 216. Twasonda. Katono ye alisonda. Yeah, I'm going to explain. I said we bought a budget car. Yeah. It does not take a lot of fuel. Yeah. So some people take a store ingira mbya budget yomwero bomusobozi. Yeah. So then what we did, we got a tent. Yeah. We got gas. We got food. So netwanga ngatuli mobile house. So we didn't live in expensive hotels. No. So we were camping mainly. Yeah. So we put up our tent, we cook our pasta, Ulira rice. content yoyo. Junior. Ulira content, anti-content yoyo ku lugendo. Yeah. So basically, and I didn't document. So basically for me that's what happened. Like what inspired the business me to come out from Busau was poverty. So when I went, everyone everyone is poor. Like in Africa, like as you go down, you see poverty. Like everyone is poor, you know. So but why? Why are we poor yet we have a lot of things? Why we are rich? We have talent. Like people who can make things look like. Have you ever seen? This is not a machine. This is handmade. Handmade, yeah. You know, these are made by Karamajongs. You know, like Karamajongs. So then I said, let's do this. Kanyambalize wano balabire kumuzo. Yes, baby. Because we are very selfish and we only care about ndidde nyambadde n'okula omusajja n'otamulekeramu nakasala kubo oyinza omukulayo nga 15 n'omutwalako n'omuwa kacaayi n'omuddizayo ebiri waliwo nakikola ne bampa ssente gwe otokula bubi enkuba bambi egenda nekuba omusomesa ng'agamusitafulungu pakawa Paka class. I want him to be in class and say, these are a Ugandan made. Like, I want him to go in class like this. Today I'm teaching about entrepreneurship. Yes. Do you see that this speaks for itself? No. Webale nnyo webalire ddala Hope Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwa wo okujja okutwetikkira ng'essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.